ngala season greeting cards nga zino eza happy holidays omukyala Janati ajja kubazi kutusako bulungi nnyo nga ziri mu kale ntuufu eza national platform nezo mukulembeze asobozze kutusako wona obozaagalidde ku bei yanse ku buseko nenga kasenta kagenda okuva mukagenda kubaka supporting struggle mu ngeri yonna esoboka omukyala omutuukirire mbabulidde ku nsimu ye eyo mu ngalo ngenda jiba wano ngenda kuddamu gibasomere mwena abagala shopping bags mu gwanga lya Bungereza mujja kuba mukyupira omukyala oyo bamuyita mukyala Janati ku simu ye eyo mu ngalo kanjibadire mwana muri ogusembayo eri plus 447932371401 wajja kuba otuse bulungi nnyo bwe mala akalanga ako tugenda ku video eyatulese buterevu nga tewali wadde okwetololamu ngenda kusaba comrade yenna recording a video eno eyizanga okozesa screen recording obanga ogitematemamu obutambi buno butambuze bugenda tuka ku buli muntu yenna okusookera ddala njala bagamba mwenna bannayuganda gye muli abalabye olutambi lwa president ng'ali mu mabuka ga Uganda njagala mubeere bagumu nnyo abadde ali mukka abasimanya ate kiki ekigudde ngenda kusaba ove mu kunakuwala bw'onoova mu kunakuwala ojja kufuna omutima ogugenda okukola ekisingawo. Lwaki kugamba ekigambo ekyo? Atukulembera mugumu nnyo alinga ejjinja. Nakugamba olunaku lw'olimanya nti amateeka bw'ofiira mu mateeka buli kintu kiba kigenda kukola nga bwe kirina okukolebwa. Kyagulanyi yeewayo okufiirira eggwanga eryo newankubadde ne bukyalimu enkodomali ezitannategeera kituufu omusajja kyalwana ezo tetugenda zifokasingako. Ngenda kugamba gwe wenna abadde akaaba zingako amaziga go yiya buyiya kyolina kuzzaako. Omukulembeze nga Yesu Kristo bwe yagamba nti abankubye emisumaali babadde tebamanyi kye bakola mukama wange bataase oba basonyiwe. Ngenda kugamba gwali mu kukaaba essaawa zino togeza n'oddamu okaaba ng'osinda ofeesa manyi obulamu obulungi era bungi. Njagala okozesa obulumi obungi otandika okuyako other options ezitali z'olabako essaawa zino. Ekisookera ngenda kugamba nti president ali safe bulungi nnyo ng'ojje comrade Dan Magic Neje president ali safe bulungi dabali mukutambula kudda waka ndoza mukitegedde bulungi nnyo is fine and safe nga ntandika katambi ka leero. President kyakoze kiri mateeka oba kansooke nkuddiza olugero olunaku lwajjo bwe yabadde ng'agenda okuba campaign Moyamu n'Omolo omukulu Twadongo ne Mei n'omusajja omumunamagye be bayimiridde mu kulemesa campaign trail yabaddeyo mu Oyam ne Omoro be bagiremesezza Twadongo wa NRM ne Jeno wa NRM be balemesezza campaign yezo neche mutategedde kyekino wammanga nti babulokinze president ogenda okuba laale kubanga bakimanyi nti eyo borderline eri very deadly ng'abantu bonna bali opposition tebaagala kuleeta lusidiiki. Era kyovula nti abantu bonna mu kitundu ekyo baganye okweyuwa mu kwetaba mu bikolwa by'okusookooza n'okukola effujjo ku Kyagulanyi. Nkiddamu abantu bonna bannansi mu kitundu ekyo Oyam ne Omoro baganye okweta mu kikola ekikola effujjo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Be mwalabye bonna babadde basibe. Bonna be mwalabye bakwasizza ebipande ebya NRM babadde basibe ba prisoners. Ababadde kabadde mu ngoye za prison badde ba prison ward badde bakuuma abantu abo. So oyo Twadongo yakolagana ba prison okufulumya ba prison okujja ne bakwasa ebipande bya NRM era kyovola bantu abasinga obungi temwalabye kabonero kano. Dayo wetegereza video ezo buli yabadde akutte prank card oba yabadde akutte mandira card ng'eriko ebipande byogera yabadde talina nviiri bonna badde basibe. Era ndi wano kuga nti kubasibe bonna kwadduseeko 8 prison ekyabanoonya tebalina gye bali badduse ne bafunye waziri badduka. Nkiddamu bonna babadde basibe ng'eyakibadde bayadde Twadongo n'omusajja omu w'amagye be babadde babegawo ekintu ekyo ne ku abasibe mwalabya kamu abamu badduse 8 badduse. Kati kino nakyo kimenya mateeka olw'ensonga bannansi b'omu kitundu baakowadda NRM. Kati NRM yadde ino okukozesa omukisa ogwo okufulumya basibe okuleeta abantu baabwe bwakwate plank cards bakwate nezo mandiras okuwanika ipande bwe mukwekalakasa mpuchovola nti bakoze fujjo kulwana nti they were forced to do so olw'ensonga tebadde basibe era abasibe 8 badduse
na kati bakyabanoonya ate babadde ba high profile criminals badduse 8 of them badduse ne bagenda kati president bwe yavudde awo Salimu Sale okuva lwe baateekayo post nti Kyagulanyi ajja ku muggulu ku Lwomukaaga babadde baspendinga money door to door options zibadde nga 3 babadde baspendinga money door to door nga bakozesa intimidation ku kifo agenda okubeera venue aba hoteli bananyini bidongo nafuna ba street kid ne ba refugee naba wa sente okozinga chaos nga police egenda ba supportinga mujjukira ko ne president we yasuze nti nanyini hoteli bamukubidde simu ekiro ne yechanga nga yagala president afune mu hoteli ku saa 8 ogw'ekiro kyabadde ki ekigendera nti president afume ekiro afuke target president namugamba kujongoleta forklift nakusasudde ate nabokinze sola kufuluma oba hoteli bajikubako bomu nalyoka akola ki nalyoka asigalamu kati Salimu Sale ya spendings almost billion zinga 5 nchidda mu Salimu Sale ya spendings billion zinga 5 nga kyatayagala Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo Okero Obini okulinnya mu kibuga Gulu ekibuga Gulu kyasibiddwako kuva lunaku lwajjo nga amaduuka gonna magale abasinga babasasudde obutakola alaba batisiza abaddemu bazze buzina kibuli kubanga ye Salimu Sale kyeyakoze yadde akyagala nga tayagala mbu Kyagulanyi ayingire mu Gulu amuswaze Kyagulanyi gwe mmanyi amakinze sure nga ayingira ekibuga ekyo lwaki 1 bwabadde ayingira ekibuga buli junction yina gyabadde ayingiramu ebadde ng'esibiddwa n'emmotoka by'amagye n'ebya polisi n'abasirikale okugyetoolwa yonna buli entry gyabadde akozesa ng'eriko ekimotoka ky'amagye ekya polisi n'amagye nga kuliko n'emmamba kati muwulize bulungi video etandise president bw'atuuse ku rest entry n'asooka n'akola observation nti bw'atayingirira wano obadde akavuyo tagenda kuyingira Gulu lwaki amakinze sure nti ku branch ya Bank of Uganda waliwo kamera ezikwata mu banka n'ezikwata buli wa banka mwena temwakabaze president amakinze sure nti wagenda okuvira mu mbeera waliwo kamera ezikuma Bank of Uganda ng'oyo footage ne baba mutiddawo footage ajja kuba akozesebwa abasinga obuli temwakitegedde yensonga lwaki buli wamu ayiseewo ng'abatunuulira ng'anoonya point wagenda okubanga waliwo kamera ezigenda omulabo bulungi president kwe kugamba abasajja ndi mateeka nino campaigninga mu Gulu City era nino genda okugulawo office abasajja nga beesetinga bwesetinzi bwamaze okwesetinga n'ayogera emirundi ng'ena ne bagaana kati okumanya bano abasajja obwongo balina butono era nabagamba nti mulabe w'omuntu asinga okuba omubi bamuyita bukutya kasita otya oba owedde bw'abagambye ngenda akasajja ne kakyusa emmotoka ezikuba ennyonyi ne kagikyusa ne katunuza omudumu president bwe kati president yabadde ng'agamba gwe kola ky'oyagala gwe buntunuzeemu omuntu omulala yenna owa bulijjo nga taliko mpewo na kintu kyonna kya Bwakatonda aba yadduse dda omusajja okutunuzaamu emmundu ekuba ennyonyi nkyali ku priyambo yaki ya video eno njagala sooka kulaga ebifaananyi bino just nkulagako kifaananyi tulyoke tusimbule omulaba gaayo oyo kati obadde baloza tusobola kufuna footage ono emmundu eyo giraba emmundu ekuba nnyonyi era gaayi yabadde amate tusobola muzuminga mufuna face ye oyo yabadde mu motoka ekuba ennyonyi omulaba bulungi nnyo ffe twakugamba tubafuna mu buli ango tusobola okuzuminga ne tukutegeera ne yabadde mu motoka eyo oyo yabadde mu motoka ekuba ennyonyi kati yaddidde omudumu n'agutunuza mu president bulungi nnyo njala kuwa footage bulungi nnyo olyoka otegeere yabadde aloza tusobola kufuna footage we ye ng'omuntu ng'abadde afana nga yeekwese mu kimotoka ekyo yabadde aloza tusobola kufuna footage we bulungi nnyo ne tumutegeera nti yona abadde mu kimotoka kino omulaba bulungi nnyo kati bw'akyusiza emmundu n'agitunuza mu president yetafunda mugamba mukola by'oyagala nkyagala okulaga omusajja ono omulaba bulungi nnyo emmundu tosobola gireeta
emundu ekuba ennyonyi kiki ekijikuleetesa 1 kale akatam footage mazo mubalagira wano kamujjemu ndowooza kamujjemu wano okujonga muri ekirimu kamujjemu wano kubanja lindako wano ojogire biro bulungi wano namutunuzaamu emundu omuntu wa bulijjo bakutunuzaamu emundu eyo emundu ekuba nnyonyi kubanga baleese tanka emundu ogiraba emundu ekuba nnyonyi tekuba bantu ba bulijjo tekubadde obuntu emundu gye baleese olwaleero eyo agibaddemu mulaze fabigundi feesi ye eyo emundu gye baleese ogira bulungi nnyo kati nagimutunuzaamu pulezidenti n'agamba gw'osaaga gintunuzemu siina buzibu naye nga ye amanyi tetusobola kufuna footage we na kifaananyi kye nti ye yoono abadde mu motoka eyo ndowooza nomujja mulaba bulungi nnyo njagadde nsooke mbalage feesi ye mutegere bulungi nnyo yoyo omwami agibadde bulungi nnyo nga yaloza titumulaba bulungi nnyo kamwongere omubalaga wano then yo footage mujjemu tugende mu maaso yoyo omwami agibaddemu emundu ebadde ekuba ennyonyi yoyo agibaddemu kati lwaki president bw'atuuse ku Bank of Uganda n'abagamba nti ŋŋenda ne bagaana oda zonna zaavuddewo ono omanyi tubasomesa ebintu bino nga temwagala kutegeera bintu bino ŋŋenda kuzanyira ka video no ka seconds 36 omwami ono aloganse yabwe gye tabagambye akamanyiro k'abasajja abatuusi abuuza abantu n'omukono ogumu gusigadde mu ntebe ya facilitating almost 4 billions ziyasaasanyiza kyagula bitakola ki obitabeereyo kale ono sali musale ya facilitating ndako ngera kujjamu audio njagala osooka ne arrogance y'omusajja ono abuuza abantu ne ba foreign delegates naye ng'akutte mu nsawo kati ono ya facilitating almost billions 4 Kyagulanyi obutayingirawa abuuza bantu naye omukono guli mu nsawo akutte mu nsawo yoyo kisawo vuga arrogance stupidity obutategeera ng'akutte mu nsawo abuuza bantu omulaba akutte mu nsawo abuuza bantu oyo kati yakoze ebintu ebyo byonna ibadde eggulu olwaleero kati yakoze ebintu ebyo byonna kati ekisookera ddala 1 njagala ofuna ekifaananyi kino bulungi nnyo ebadde ebungi musigadde mu birabye basindise abayaaye ne basindika ba ghetto structures ne basindika SFC ne basindika n'aba individuals bebeesiga nti batemu ne baleeta buli kika ky'emmundu wabula weapon gye badde balina okukozesa ku lunaku olwo bagiyita muggo badeployinza amagye military wabula weapon gye badde balina okukozesa bagiyita ki bagiyita muggo omo kyetegereza mwena mulaba amagye buli kimu wabula weapon gye badde basobola okukozesa bagiyita ki bagiyita muggo ekirala nabagambye nti buli president kyakola kiri well calculated ate president mwetembale temutanditategeera kiri bwe kiti president bw'agambye omusirikale ono akulira Ssekina mugamba bagambe ŋŋenda kuyita wano kyali n'agenda n'ayogera n'abali oba bagambye eki namuga tugenda tufune bwe tuyita president ŋŋenda kuyita awo era n'agivaamu kwe kutambula kati mu kutambula okwo wadde ovubuka ombadde mulanga butambula bukola effujjo n'ebigenze mu maaso byonna ngenda bibalaga n'ekyakuwa just preamble lwaki akikoze 1 ayagadde kulaga Salimu Sale ekisookera ddala nti ne bw'ono spending billions of money ne mukola intimidation okutiisatiisa abantu eggwanga lyaffe ekisookera ddala ndiwo mu mateeka ne bwonzitira mwemwena kye mutategedde ekijja president mu motoka n'atambula ku deployment baddewo n'emmundu wano akimanya aliwo mu mateeka ne bwafiirawo that's the end ne bwafiirawo ng'ali mu mateeka bajja kubatwala mu kkooti babuuze nti Kyagulanyi yabadde ali supposed kubeera wanti eggulu town wabaddewo kandidate omulala nti nedda lwaki mwamubulookinze angaazi lwaki mwamusse angaazi kati kino wano Salimu Sale ne bana kye batamanyi nti okubeera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye sefute yaabwe ne famire yaabwe waafiira kabaka weddemu eno statement kanjikole General Salimu Sale akandanaho
General Museveni Yoseriti Bahaburwa, Mohoze Kanyarugaba. Your safety and your family, including your comrades, the so-called Bakabanando at the Tusi Master 50 program. Your safety is Robert Chagulanyi Center. Nemumara mutu sake chintucho na demumota. That marks the end of all Banyarwanda. Obori koja wange, obori mama wange, obandi related the kugwe. That marks the end of Banyarwanda. Kano makasale muba mutira gu obana chimupulani go mutta ejja kubera end of Banyarwanda in Uganda obanga Kyagulanyi sacrifice y'abana Uganda okwejjako olukokoberwa abatuusi mu kikole olwo yenze njogera. Any slight mistake okutta Kyagulanyi, it will mark the end of Banyarwanda in Uganda. Oba wajja mu 40s, oba wajja mu 30s, the moment you mention that you were Munyarwanda, you will be a bygone case. Ngojja kuba ogenze. Ekyo nkibagambye. Gwe Sarawa Sorogera mu Central African Republic, oba wa mu Somalia, it will be the final nail in the coffin. Mujja kuba mugenze. Ekyo tukibagamba. Soka webuze magezi gamwe odiployinze mamba odiployinze tanka olesenye munde zikuba enyonyi okoze lwaki okozesezza omuti okuba Kyagulanyi lwaki okozesa omuti nga wasazewo nti olese mundu kubanga mukimenti mumenya mateeka kino nkikugamba any slight mistake egenda okutta it will mark the end of Banyarwanda in Uganda. Eno statement mugitambuze nze njogedde. Any slight mistake okutta Kyago, it will be the end of Banyarwanda mu Uganda. Mujja kwa kulida kazi kuguru. Comrade ye yebuuza nti timu ya president ebadde mukuuma lwaki tekoze wonsa sagge. Kankosomese mu lulimi lw'amagye. Nengeri ba bodyguard je bakumamu abakungu. 1. Abatakinza president babade bali mungweza gwanga kye kisooka. Mark these words. Abade balumbye president bade mungweza gwanga uniform za gwanga. Okuli amaje ne police nga bakotte emiggo. Oli bulungi wabadde abali muleya. Abo tebali organized 1. So bwembanga mwenna muli bajasi musavinga gwanga lirimu. Ebisere bisinga kiba kizibu nnyo okuva ku rules of engagements. Lwaki wandibadde ogamba nti okulumba omuntu gwe bakuuma kibadde kisobola okusparkinga oba okukyusa rules of engagements za timu kuma president ne bashootinga woni bullets mu bbanga. Bw'okwate mundu nga bakuuma president ne bashootinga woni bullets mu bbanga, omusirikale oli omulala ali ku side ya government atali mukuumi ajja kulooza nti rules of engagement zituuseemu. Awo asobola okukwata emundu nga za amasasi gigavudde ne bafuna friendly fire. Kati muganda wange saagala onenye basirikale abo newankubadde baliko question mark saagala onenye basirikale abo obutafulumya sasi. Ekintu kisobola okukyukira within a minute kubanga bo kibandibadde baagala nti lwaki bantu bafulumiza sasi. No, rules of engaging the enemy ngate mwena musavinga gwanga lirimu nga mukuuma VIP okujjako nga abadde abalumbye nga si musirikale wa gwanga watambadde informu ya gwanga okikyukamu. Njagadde nkikutegeeze eri abagenti abasajja batakubadde esasi ku sasi. No, bw'ofulumya esasi in such a situation ono omulala musirikale atali ku tiimu eyo ye kigendwa kyo coaching amundu kuza masasi gigavudde. Rules of engaging the enemy ziba zikyukamu bamugenze mu friendly fire. Ekibadde kiteetaagisa kubanga first and foremost bali si basoso okushootinga wadde bakozesezza emiggo, and that is a mistake kubanga bw'okwata omuggo okubisa omuntu omuggo is a part of the tool abasirikale balina okubeera nayo. No, bagikozesezza nga as an option egezaako okutiisa abantu nga tebasoboza kukozesa mundu. Kati kino kijja ku lwango olwaleero president kyakoze kyabuzira nnyo era sali musale biliyoni 4 plus zewakozesezza omusajja akuwangudde. Ekibuga kiyingiddemu akubye raale ebyuma byasizza n'osindika buli muyayi yenna omusajja era stiiru akulaze nti ayingidde n'akuba raale. So kati ekiwakoze kyabwereere era amawulire gonna olwaleero both rock ne international news tegagenda kwogera ku NRM, gagenda kwogera ku brutality
eya security agencies mu Uganda ne government nkugamba nti ensi zonna zirina footage bukyanga campaign zino zitambula footage walero zimuyera yenna era zigenda mukozesa at their disposal. President kyakola kituufu kubanga alina kubeera mu mateeka amenyi amateeka bakyakola bakyamenya amateeka nga bwe kigenda okutambula. Kati kansooke nkulaga footage ono then male mpita abantu babiri nga sinagenda kuba n'okulaga family ya Byabakamanji na omutagiro Byabakamanji ne family ngenda gi exposinga ngenda be exposing electoral commission ba mafia bagiri muri nabaza baze simbuli kimu kirina ne kansooke mbazanyire footage ono namwe mulyoke mutegeere. Sharing a video. Byasokedde wano kumacha byasokedde wano linda katono kumacha president gatandatuuka wano byasokedde wane guru yene stage badde kolebya baganda bange stage yona yona batuse wano yena ne babimenya amenya computer bazikubye emotoka eno yekola ku byuma ebikola ku stage nga tutuse ku stage kati nzo budde buno mbadde nakatuka kubanga nzi Allahu Akbar stage yonna ekubiddwa emotoka y'abalimu ezo enekola ku gundi ekola ku stage computer bazitutte yonna oli bamukubye ejjinja emotoka yino avuga kanta dereva avuga kanta bamukubye ejjinja nene president nze nsobodde kujja mangu ku stage eno naye emotoka yino emotoka zonna ez'ebyuma zonna bazikubye bazimenye ebintu byonna byonna ebikola ku stage ebibadde muno munda mubadde amasimu gange abiri mu ayisiza wano ejjinja mundabirwamu n'akuba dereva ne bamusikayo ne bamukwata mu bulago kino kyekiri gulu ewagenda okuba olukuŋŋaana lwa national unity platform olunaku olwaleero ebintu byo olukuŋŋaana balinga abaagala okugamba muno terugenda kubeerawo emmotoka yo yino stage ebiseera ebisengando zamugiraba naye eyonooneddwa. Awo tubadde ku makyanga n'olukuŋŋaana terunaba kati bwe tuvudde awo kuba njagala genda nga footage mukulaga kimu ku kimu olubadde olukuŋŋaana ku makya effujjo nga litandika bulungi nnyo byonna nga bikoze ngenda bibalaga wano mu footage bulungi nnyo mulyoka mutegeere omusajja sereza spendinze okukola effujjo lyonna nga bwe liri. Kati ku makya bw'amaze okukola effujjo lyonna president bamutambuza okugenda okwetola gulu yonna nga bamulemeseza. President n'ayitawo ku kifo n'abagamba ngenda genda kuba amaze okuba priyambo yaki nga bwe kibadde n'abagamba nja kutambula ngende. Kati katandise awo mukalabidde ngenda kulaga buli kifaananyi kyonna tovaako. Bakuba president emigo 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 simatogenda nnyo vayo gokero wait Tata Junior, we know you sir, so pretend we stay with your kids, pretend
president ali mwaka akavuyo kola bamukuba olukuba bakubye president emigo abasajja b'amagye bano Dani Magic bamwasiza omutwe Dani Magic bamwasiza omutwe Look what they're doing to us. Ambulance. Where's ambulance? It's okay. We have not done anything wrong. Please, we have not done anything wrong. The Twina Musambo was there. Mera ba majewe kadi mkweza. Na ba police jeni mkola. Eyo mujirabye. Kati mwembalete mwena kyemumanyi komanda wa deployment eno kabadde kana akavubuka kabadde ka komanda ka deployment kano ate nga ono musajja munyarwanda ono yabadde komanda wa deployment yabadde alagira yawe biragiro oyo yensobola kimulabe nti abadde wantu wona yabadde komanda wa deployment yonno yabadde awe biragiro oyo oyabadde komanda wa deployment nchajja mujire kubanja ala zijjamu ngende okutuuka ku information gye mwagala obulungi buli kimu nga mukitegedde katoto omutwala yo banange Dani Magic omwasiza omutwa kelero Dani Magic awo komri nga bamukubye omutoba gwasiza Dani Magic huyo Dani Magic huyo Why do you beat him? Why do you beat him? Why do you beat him? Why are you beating him? Why are you beating him? Uganda president is not safe.
fighting for our rights. Bro. People power. Oyagala kunkuba ofuna muki bannange Embeera ekisiimo kyo tambula okukwatira eri. Alright, kati naye mugirabye ngera funza kujja mu video zino then tugere ku information etufu yatukoze eki eyatuleese mwetegereze bulungi nnyo. What the military is doing to His Excellency. Kati omuvubuka oyo yabadde commandant era babadde mission enekusifu etamanyikiddwa oyo yabadde commandant kyetubagamba nti omuntu wakabano ate yeetwala okuba nti ya commandinga kati munavubuka baweereddwa ssente okuva olunaku lwajjo nga batiisatiisa buli muntu yina mu kibuga ggulu awo bonna boolaba fetugenda bafuute giina mu mutegeere ebakoze fujjo mvubuka yabadde commandant wano comrade ngamaze mukolako bulungi nnyo was that a stick? It was a baton. I can never. How do you see that? Dan, what do you think is the mission of this people? I know they're doing all this to break us, to break our spirit. But I mean, I'm made of that generation that never gives up. I can never give up. When we stepped out to take on this mantle of changing our nation, we knew exactly what we were facing. So I can never break. You're not scared? What is that? I'm not scared. As long as I'm not dead and I'm still moving, I can never give up. Yeah. All we need is a better country. Dan, this is like a fourth or a third time. Are you a target? Why you? I know everyone might be questioning themselves why always me, but it's because most of the time I'm next to the president, I'm always next to him. So you might get when the heat comes direct to him, sometimes you never know, maybe I'm the shield. Yeah, but I'm okay, I'll be fine. Yeah, I'm alive, I'm still kicking. Okay. Alright. Kati, abo bitebadde kati. Abasinga obungi bwe tubaga ebigambo bino ye footage gwe tusobodde okufunawo olwaliro ne bwe tubaga ebigambo bino muloza tusaaga kati ngenda kuta essimu zigenda kubeera bbiri ngenda ziwe eddakiika 3:15 ku 15 tuleke tugende mu part to ya video ngenda kubeera comrade omu abanyonyi lwaki Salimu Sale ali iga nnyo controlling ekitundu ekyo
then epidene strike machine mu dakika zigenda kubeeranga 15 then tugende mu party 2 ndese family ya baba bakamanjirese bulungi abasajja bonna bakachiko byokulonda abafere abagende China ogula machines ezo bonna information bakwatako njirina wano then tulyoke tugende maaso ne party tunjala ko esobudde buno nkubire omu abawo information then ndete family ya bakama ndete na buli kimu lyoke tusimbule tovaawo sigalawo nze ndiwo kuwa information. Sebo nkulamusizzaako. Ndi bulungi kati abantu bandiyagadde okumanya waki Salimu Sali yefudde nnyo naggwano mu kitundu ekyo era abantu balinze obaka mu dakika 15 zenkuwadde then mpite n'omulala. Abantu banyonye mu dakika 15 banyonye lwaki Salimu Sali yefudde nnyo mu kitundu ekyo mbwangu sebo toyanziza. Neyanza nnyo Fred. Kati nze ndaba ziri ensonga ssatu. Ntandikira kwesooka esooka ogenda okulaba Acholi sub-region mu district zonna ezirimu naye nja kusatandikira ne gye bayita Amuru nkutereko gye bayita Gulu district gye basala ku Gulu city nkutereko gye bayita Lamo then nyambuke ngendeko mu Western nkwate Adjumani ogenda okulaba district ezo zetolodde kumpi Sudan West point eso kakati bogenda okulaba lwaki tebaagala nja kulaga point lwaki tebaagala president agende eregu oba bibia bogenda okulaba eregu oba bibia biri mu Amuru kati point esooka olaba eregu oris border ebeera nga eri information between the two countries ate esinkanamu abantu olabanga akalulu akaggwa president yalinamu abantu bangi abawagizi olwomusi n'okusinga kisinga tebaba nakinaki kati ogenda okulaba eregwawo ne bibia nti abantu bonna babeerawo kati ogenda okulaba ezo district kati nenkwamu n'obutawuni obuliranyewo kati bwolaba nga Atyaka n'olaba Epapo n'olaba bayitera mu Nyungu noyambuka Adjumani zipakere refugee camp eziriwo zebayita Pagirinya then Gulu district n'okwata Okidi n'okwata waliwo obutawuni ogundi gye bayita Oroko noyambuka n'ogenda mwa gundi mulamoza za Paruda awo wonna bugenda okulaba amafuta Sudan side zera amafuta ga rais naye side zeno awo wonna wazanyibwawo gye bayita Funtura oba Magendo kati abaana babeera ekiro ku makya bakeera okuvayo ekiro bafuntura basibamu obutawuni kati n'amala n'atuuka we bayiteeregu bwenti ne bibia ekitegeeza nti batya nti agenda kuzukusa abantu bangi kati bwabazukusa ne bakomawo n'omu obutawuni bwonna buli mu Gunda Acholi sub-region ne West Nile ekitegeeza nti kunezimu eyo pulogulemu ebeekoze ekyezeezo so bw'olaba nga bamugema obutatuuka mu eregu oba bibia manya nti ekyo ekintu kyokka kyekisookera nti bw'anaafuna reception mu eregu ne bibia eno kigenda spreading eno kikole ki eyo point yesooka oba ng'ompulira bakuwulira bulungi genda mu maaso point ey'okubiri bw'ogenda okulaba nga Amuru eyo gye nkulaga Amuru n'okwata n'ennoya nti ekitundu bw'ogenda Amuru kati Amuru erimu amagombolola kale gonna nyinza obutagamala naye mulimu eggombolola gye bayita Papo eryo mulimanyi mulimu Atyaka eryo mulimanyi mulimu gye bayita Pogo eyo mugimanyi mulimu eggombolola gye bayita Amuru sub county naye mugimanyi mulimu Lalima mulimu ne Lakanga kati eyo Lakanga ne Lalima ne pati y'ennoya yonna Salimu Sali alinawo okupinga square mile 30 alinawo n'ekintu kye bayita Kololo bwogera Kololo ezokusoboza waliyo apartment waliyo n'ettaka ddungi ekimera kyonna gyekiri square mile zimeka mulimu ziringa mu square mile 3 kubanga ligenda ddala neryambuka erikwata ne kwa Adjumani eryapa ejoola gye balwanira ttaka ddini kumva amagombolola nga 3 agalina gonna ate naddamu n'akwata n'eno mu saidi zaawa zennoya gwe bayita Ziringiri n'oyambuka eyo Gulusoro naye yakwatayo amataka gage gonna Agusoro agenza galizinga mu Warabu Mbayinda abali malika in fact ne kakati bogenda okulaba bagalizinze gonna abawarabu kati bali kuba ekikajjo kiri eyo bakukireshya Atyaka eri bali kulima ekikajjo oya kyovoola bayiza bali kankubulire eminze ogamba nti abalala basibu part or reason why bagoba n'abalala nuuza kati abakyo baba complaininga mu kurufule ne bagamba kye twagala balaba
Ekitegeeza nti batutte ettaka lyaffe. Kitegeeza main point ly'ettaka lyabwe lye balwanira. Era balwanira ettaka kali kankubuuzi. Ate ogamba oli atumala asigaze ettaka lye nti ze tutayagala. Mbadde manye bw'oba ogomala mugoba n'ente ze bakitogumugoba n'ente ze n'agenda n'aleka naye n'ettaka mulisigaze naye nti muziggyewo wano. Why? Nti ente abalalo baalundiranga mu bikajjo mu ttaka eryo lyonna eryomwa babagobye kubanga tebagaye nti bagenda kulima ekikajjo. So today let us come back home. Ettaka immediately Kyagulanyi Boy na president n'amaani n'atuukayo ebyo byonna agenda bigamba abakyoli abagize ekyabalaga nti ettaka lyammwe likola ki ziggwawo kubanga amuru yo eri kuggwawo pati yayo Salim Saladina atali kugirimako kasooli sooli ali kugirimako bikajjo libaddengako kasooli omuceere naawe tebikyaliyo kati kyo kyonna Bobi n'amaani n'atuukayo abakulembeze ba NUP ne bamulojera ebizibu bye na kina yayo byonna agenda byogera wonna bikule ki bitambule kati ekyo nekimuleetera nti by all means they have to fight to see nti Kyagulanyi atuukayo. Kati abampulira njagala mukootinga akano akantu kabi nnyo era kaluma. Owulidde omukulira ssebo ndi ku point ya kusenjoga bona baka obadde okimanyi nti Kawempe Waragi gwe bakola Kawempe yenna buno obuveera kati bakyusa mu bucupa. Mu Uganda yonna mu Kampala wawa a dumping area is a choice sub-region. In fact, Obuwaragi obwo butoka bugenda kutaba kyo naye it doesn't mind to bijabawo emirembe gyonna omanyi emirembe gye bayita emirembe mu Waragi mufe era Waragi wali uli tebakola ki tebamuliguletinga n'omwenge tebaguliguletinga munywe ekyokubiri oba bukiteesita oba kiro bakumakyola polisi weri naye polisi teriiwo n'amagye tokwata ku mukyoli muleke bonooneke basuwale munywe Waragi ononekera saa 8 saa 10 za 24 hours baba banywa amala otunda ettaka lye oba miliyoni meka ne bamala zigabana ne bateekawo ebidongo ne bazina for 2 days 5 days 6 days eddembe lye balina eryabakyoli mwononeke because the government is there to regulate and control naye wali Waragi bamudamping eyo atali regulated percentage eriki abasajja bonna bafuuka bamabebere bali eri yo yabalekamu mirembe gyagamba giri gye bawa bannaffe abeeno tulomwe bakootulo yabawo tubalibo yabawo obusiru balimu bumi Waragi kati mu mbeera eyo gye balimu ng'oledde ettaka liweddewo oledde n'obulamu yabakumira mu 25 years nga bali mu lutalo kati abawadde emirembe gy'okunywa Waragi okukola ki mutunda amataka mu Waragi abalala babagula at the end of it tebakirina kyakulya tebali kati eyo information president bw'abakiriddeyo natandika okubalaga information ekyovuga leero abaddewo leero nga mulaba ggulu nga babaga ekyo kyadde tayagala kukirirako mukirireko oba mugende ngozo mu tawuni nga bolaba nti bagende nga pabo bagende mu zipogo ze town center zipalalo ze town center z'amaanyi tebasobola mukkiriza genda lwaki nti ayina abantu be baasuwala banywa Waragi ne Uganda tebaliimu bo bali mu Uganda gulo eno gyolaba nga batereezezza naye eri munda abantu bali bubi n'amataka gali overtaken by Abatanzania nolwava Tanzania n'Abanyarwanda bava Rwanda awo bayita awalala tebakyalina ng'omunnansi omukyoliye ali ku Waragi anywa Waragi atali regulated ompulira bulungi nkutegedde ssebo era njala kwerekereza tunaddamu makuba mala okuyita omuntu omulala tulina obudde butono nnyo information nannyingi tweyanza nnyo ssebo kale information gyenina kale ssebo Bitono strike machine atuwemu dakika 10 then tugere ku information mutagesa mwe kama mwetaaga information njirese mwe nabajagala nabayayi bona ba isi Yes, comrade. Yes, comrade, how are you? I'm okay, how are you? I'm good. The public is eager to hear from you about what is happening in Gulu today. Yeah, so please can you reserve more for me like 15 minutes and you inform the public about what has happened today in Gulu? Yes. Yes. Yes, I'm a comrade. You are doing fine wherever you are. Now, ensonga bikwataka Gulu
with the other. You remember there was a time I sent you a video of that young girl, that woman, called Fatuma. That one is a ring of a go of street gangs in Gulu. You know, when Saleh came to Gulu, Salim Saleh came to Gulu. But that is a Twitter, but in English term for Twitter, NRM street gangs. But you don't ghetto youth, NRM ghetto youth, Mugulu City. Now, Ojukra Ejo, Munwaya district. President Robert Kyagulanyi and team had gone to Nwai district for campaigns. Now, Echichivade wo good Todwong Richard, NRM Secretary General. Yes. Yawade guy, waruchi guy Jamusin Digraji video ye Bamita Ochiera Boscola win. Abade Mugund, Abade Munupu Mu 2021. Those are the guys who you remember the Nup office. This is not the first time Nup office has been broken into. Ochegera. In 2021, waru guy Bamita Odoj Pagoda, waru Nyaku Sinica video can Ojakola Grabantu. Waru guy Bamita Odoj Pagoda, guy Oyo, Yasindikide Gundi. Yasindikide Aba Snoop Dogo, waru guy Bamita Snoop Dogo, Oyo guy, Nkusindikide ka video, Oyo guy. Ayamba de empale ne timbalameo ne kofira yamaje. Omraba. I haven't yet received. He's married to Nyarwanda, in Kampala, but that woman dumped him, chased him away, and took his children. Now, Mukaza Beda, Mukavana, Lino Mukazawa, no Navana guy, Mukampala, Baria, Yafuge, Yasute guy, Munyumba, Agamun guy, again, the Wawe. So, Gaya Komewo, Munwaya district. I got a Juto Dwom Richard, Yasindiki them send 3.5 million. Ugayo, with Badina Kukuteka Mubana, Tetuyaka, Buwan, Tetuyaka, Nup Munwaya, and also, first of all, they started with propaganda, but then it's any propaganda. Fitwabati to na venue that wakaya badina access mu radio station yenyini yona Munwaya district abo NRM uchegera kubakenze mu radio station bagawo bwo entaja kuja Munwaya bwo entaja kuja mu radio station yenyini yona abantu babade bali confused what president aja kugenda bwo aja kuwenda what aja kuja nwa then eyo sigade yejo oyo chia Bosco la wino then waliwo mulala lero eyagulu ise ojukira wala mukazi kano kakazi bamita ale Fatuma nikujaku yara kusonga ya oyo chikazi this one here oyo mukazi bamita ale Fatuma chino chikazi oyo ale Fatuma ali edo prostitutes ngaba bitches mu Gulu city oshegera ayamba de t-shirt yelo ali ko ngeri bichiru bingi nyo uno babade ne meeting mu Gulu main barracks the police gave them promise and the one guy bamita General Busizoro. Omani Bamira Busizoro. Ali 4th Division Commander of Gulu Main Barracks. Bamita General Busizoro. Now, then Obolana Bamita General Charles Utema one. That one is Museveni's puppet. Museveni has used it for all the dirty operations in northern Uganda. That one General Charles Utema one. Museveni used that. No? Nikusindikira bifana byawe. So that you olagrava to Gavategere and if it is a Nikuyogaraku about. Now, these guys here, what they did, they had meetings. Then, Martin Ojaro Pendus, Mumani Mini Ojaro Pendus, Lero, Guade to Naka view more WhatsApp platform, what you'll stop in Gaya Jemu inboxes, because the body Nikumuma, Badinikumlagrava to Dinki, Mapendus are causing to be because no evidence. In Gapendus, Oyo, Uno Yanini, Bamita Jero. Busizore, Oyunina Yamade Kofira Yamajiro. Then a soka, Bamita Jero Chasu Tamawan. Then Oyo, last one is Ujaramat in Mapendus. The one in the uniform is who? This one, Aliku Wandika, Omaraba. That one is called General Busizore. Busizore, huh? Then the second one. Commander Mugulu Main Barracks. It's a 40 man Mugulu Main Barracks. Now, Omolala Bamita General Charles Utema one. Alimuganda wa Todwong. Secretary General this is the brother to Todwong, the General Secretary of NRM. Yes, Bamita General Charles Utema one. That man has been a pain in the ass of everything. Land grabbing, this passion has died. Murichin to Chimumu, Northern Uganda, the worst things that have ever happened in Northern Uganda. This is the third behind it.
kupa entaka, kuleta abalalu, kuleta every bad thing that I've ever heard in northern Uganda, this man has a hand in it. Okay. Then oyo kaboy, ojara Martin Mapinduzi. Bakaya wo baba de etum muguru barracks. Never sirikale. Ojukara like 2 days ago, now one disabled the 5 trucks of police. I mean of UPDF, we do the mugombo, PJ Muguru. Oshegera. Today you saw the Maje Muguru City. Now, Ejo Muguru main barracks, Bayokede, Bavade meeting, leaders of the border in Gulu City, that one was left to Mapinduzi. The leaders of border, yes. Border, yes. Muguru City, the NRM gangs, they were left from Mapinduzi. So when I make a video, Canonico Sinigra. That was Mapinduzi who organized that and all the stuff. He got the NRM borders only for Bandegla Yibi division, for Pechelaro division, for entire Gulu City. But mobilizing free fuel. It was, I think, but by somebody came from Salim Saleh. You know, last week Salim Saleh gave Mapinduzi 50 million for Shogata, Kukorera, Bobby Wine. Northern Uganda, Gabuwa, Muguru, the Marina Bola, Italina, Kuveranera, no Muguru. Mapinduzi was giving everybody free if you went petrol station. Go now and video, Ogena Mash, Ojakula, Kadabo Kevin, Orico Malaka video. Orima video, Ojakula, Kadabo Kevin, Ayo. Yes. That Waka Debo Kevin, our Kakav, Yama Penduzi, I think Basaja, fuel, you for free. Free Mundo Goja, or Nagoyamba, yellow t-shirt, go or Vuga, a Pichim Guru City, or Fuachi, a Pirini, or Chimani Vuvuzela, yes, radio, or Fua, then you move around the city, shouting NRM and all the stuffs. Navasirika, Amagita Bakata, Kovasajabo, Gabava de Bavugamu City. Now, yesterday the same thing happened was that this were the same. Now the same thing also. Was another thing left for Mapinduzi. There were 3-4 things that were left for Mapinduzi. Another thing that was left for Mapinduzi was the street gangs. These street gangs were abaling. Ojukara Mugundi Bagundi. Bageze Munupu office Baba into Bakozichi Ojukara Buri. These were the same people that were left for Mapinduzi today. And Mapinduzi abada kwa nabasajabo ukugundi kunsonga zebe kwata ku looting down. Bagabu nabasajabo bagenda ku balina kugenda kukola looting, bagenda bakole looting, bakole bichiba sobokola, bajja kugamuti eyo Nupu supporters bajikoze. Because when has come to Gulu, that is the Nupu supporters did it when they took advantage of the situation and they looted. So these kids here went on to a loot. They did it good enough is in Nagami basajaba mukwate bifanya ni mukwate camera. To make a video later, something goes on Patagundi Kako. Now, guys, when I looted some guys' shop, they went and looted very many shops that we know in Gulu City. Things were there was a guy Ochima Waluka Plastic for marketing. Yes. I'm running with it in Gulu City. And this people read the people look at this as campaign was ongoing. And police, instead of focusing on catching those people, police against the Kopata Bobby Wine. Is it Tipoko or Ruyi? Those things on Bobby Wine. The world needs to know what really happened in Gulu today. Because like they will say Bobby Wine came and these things happen in Gulu. But it was not because of Bobby Wine. It's because the Mapinduzi is planted with the street flags to do these things here, such that this thing can happen. And today we were even talking about it on our platform. Guy Yajimu inbox oh, thank you for abusing me. This is the video. You see these kids here looting. You see this video, video wait, yes, let me Have you ever seen anyone doing this kind of thing? After, these are the same people who went and broke into new offices to go. Office, they stole files, they party register, they stole everything. Okay, Comrade Struck Machine, hold on there, please. Let me first inform the public about this video, then I'll play it again.
Ladies and gentlemen, the short video I'm about to show you, this is the video which shows the gangs which were organized by Twadong to loot and Ojara Mapinduzi to loot some people's items in Gulu so that they can pin it on noob supporters in Gulu. So this is the video which shows the gangs which were organized by Ojara Mapinduzi and Twadong in northern part of the country so that they can loot, and after they pin everything which was done in that process that it was done by noob supporters in Gulu. But unfortunately, we have the fresh information which shows that all these people were arranged by the NRM to smear the bad image against National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu as well. So please hold on just 1 minute. I'll play this video to the public. So kano ka video kenge do balaga abasajja ba NRM bayambazizza abavuka baabwe engoye za nopu n'abala basigala mu ngoye za NRM ne bajja basooka banyagulula emisana tukutuku ne banyagulula supermarket n'amaduuka mu Northern Uganda nga bano bagenda kuva bagambe nti abasajja abawagizi ba nopu banyaza amaduuka g'abantu mu Northern Uganda bakiteke ku nopu. Ne information twagifunye dda nga twagisirikidde ne katike kana akafana agikana ka video akalaga bano nga bali mu kunyaga bantu misana tuku nga terwadde police bakwatako. Era ekibinja kino kye kyamenya office ya nopu emisana lunaku lwajjo police ndatabakwatako ke kano ka video. All right, Comrade Strike Machine. Yes. In a nutshell, when you're concluding about this information or what happened in Gulu, because you have a lot of information to pass to the people. In a nutshell, how can you conclude about this information about what is taking place in Gulu? Please, can you conclude? One thing. There is not that there is no support for NUP in northern Uganda or in Acholi. There is big support. That's why you see there is heavy deployment. You saw today, even when the president wanted to enter the city, they blocked everywhere. There was no access. And you saw the fleet of soldiers. You've never seen this kind of fleet of soldiers anywhere. They brought it to Gulu City because Salim Saleh wants to paint a image that there is no noob support in northern Uganda or in Acholi or in Gulu City. That one is the Harvard of noob support, you know. So the issue is, this shouldn't be the common passion from going to vote for the umbrella on the 15th of January 2026, and which we are trying to see how now to emphasize and to that. I think we do call mobilization. They do call mobilization go so as simanya kalulu yeka. They say, if they try to tamper with things, they when we need our victory. If they don't give us our victory, we shall demand for our victory in a very hard way that they will never like this time. And also, Unsonga be kwata baya kalulu. Tebalina okupa kalulu, tetujja kutula tetujja kukaba gabulijjo oshegera. Tujja kugenda tulaga runtu tujja kulonda nga tujja kulinda results bajja kugamba tujja kujja nga tumanyi nti president waffe twalonze ni owa nupu owa ambele twalonze, and that is the thing. Ibintu bya kubakalulu simanyi kutiisa bana oba kukaba tetujja kukaba bu this time. You know, this time kiri style empya. All right, thank you very much, Comrade Strike Machine. Okay. All right. Kati ndoza mutegedde mbawadde ekifaananyi kyonna ekyakuva eno ya Amol Northern nemu Gulu ekibadde olwaleero ng'oggyeko footage gobalazo wakeesa abaddewo, mbawadde already information abiki ebadde byaletedde ebintu byonna ne propaganda gomunawulya mu radio mu TV already tumaze omusaanula ku broadcasting service bamukitegedde. Kati ngenda kuta family ya Simon Bakama, ngenda balagana ebifaananyi oluvannyuma nva ku live kuno, ngenda kuta ebifaananyi bya family ye, ngenda kuta ebifaananyi bya family ya Simon bya Mukama, mukazi we, abaana be n'amannya gaabwe. Probably ngenda kuta ebifaananyi bye nja bipostinga nga mmaze okuva ku live wano. Eno family ya Simon Bakama.
tutandise ne mukazi we oyo mchala Simon Babakama oyo mchala we gotandise naye ono yomu ku baana be mwana muwala ngenda babulira amanya oyo yomu ku baana be omuwala no yomu ku baana be aba Simon Babakama oyo ne muwala we muwala Simon Babakama amanya ngenda galeeta njagga bateerayo mwete mufaayo era ngenda sula nga abapostinze no naye mwana we ngenda sula nga postinze fane temufa ngenda bibateerayo ngenda bibateerayo amala sindika ebinya ajja tuwulira naye ne mwana we anti bukyanga bakweka kweka sitokweka fenga tuzifenga tukwekulula bokweka fenga tukwekulula noyo ne mwana we bonna ngenda bawa amanya gaabwe ngenda bitimbe ekiro ngambi suze bitimbi abaana bibaabo. Wait a minute. Noyo ndoze mutabani wo mukuru kati ngenda bawa amanya wano bulungi nnyo mugategere bulungi nnyo inaye nyiri wana abajja tuwulira naye nyiri wana abaka majja tuwulira bulungi ngembaga nti baana ba Simon Babakama ngenda bawa na amanya manyi nti kujja kubaka amanya g'abantu bano mujja gawulira oli gwembalazi muvubuko omukulu asooka ono gwembalazi bamuyita Mwesigwa Akram Byakagaba omulenzi gwe bayita Mwesigwa Akram Byakagaba addako bamuyita Businje Hassan Byakagaba oba ndi kubolenzo obuto omuwala addako bamuyita Birungi Janati Byakagaba amanya gabasomera n'omuwala addako bamuyita Tusime Zaina Byakagaba amanya gaabwe geego then mukyala we bamuyita amanya g'omukyala Mugalinde amanya g'omukyala bamuyita Sera Betty Wamboba gemanya g'omukyala gemanya ga mukyala we ngenda sula nga mazobi bawandiikirayo bibatereyo bulungi ku mikutu nze mbiweewo mwe mulimanya kye munampa alyo kazanyire mu kalulu kaffe ng'ensi etegedde family buli kimu wekiri ebifaananyi mazobi balagako wano bulungi nnyo n'amanya nga basomedde kati njatola obuvunaanyizibwa nteeka ebifaananyi n'amanya mwe mulimanya kye munimpa oye Simon Babakama kambaddiremu wano katono nnyo ebifaananyi nga bwembate mbitegedde kambibaddiremu wano oyo yamutokoseza amatooke mukyala we oyo yomu ku baana b'abawala yoyo oyo yowokubiri ku baana b'abawala gwe manyi otwafuniddewo information okubafuna tusobola okubafuna bwe muno okumuwa obwana obulenzi obusembayo bwe ku bwana obulenzi obusembayo bwe kyomanya tujja bafuna bonna nga yo tubaagala tujja bafuna kano ke kasembayo akalenzi tujja bafuna bonna yo tujja kulagirako bwerere musajja gwe tujja balagirako bwerere bwana obusekekana akasembayo kati oyo Simon Babakama tumuvuddeko ageza asome bitakwatagana mu kalulu kano ajja tutegeera ngenda bita gwosobola okujja mu inbox yange n'embikuwa n'obipostinga nenze nja kubanga mbikoze nga biri detailed nga nkutereddeko amanya aga buli kimu n'aga buli muntu oyo kati jo bwe twamaze okulaba Simon Babakama ne banne nga bavuddeyo boogera ebigere bitakwatagana. Ladies and gentlemen, nyongera okubajjukiza biometric voting scan teziri mateeka teriteeka mu constitution ya Uganda likiriza biometric scan kukozesebwa mu Uganda. Obuuma bwe tugenda okulondesa Museveni bwe yasalawo ku mateeka ga Uganda tebuliimu era bumanya mateeka kye kisooka nga ne Kenya ku muliraano baabugoba tebuliiyo tebukirizibwa ne Tanzania yennyini bwagaana bali bamulonda bulonzi kati Museveni yagenda tonnyonnyola muteeka ki mu baaterawo boki obuuma buno ekisooka ddiru yali estate house mulimba mafia
abakubadde ya bumbi 108 ogenda okuleeta obuuma buno nga bakozesezza abaami betwabagamba amanya gaabwe kati gayigo mwalabe nga agamba nti ono bulijjo gumubuuza yani amanya go bayita Muhammad Mubajje ye yagenda China okola purchase y'ebintu bino ne mwawulidde nga yasamirira nga akabwaka akagiga kakalu ye Muhammad Mubajje yali mu kwogera ebintu bire ebyekisi yagenda China yennyini ono Muhammad Mubajje yono bulijjo munonya Muhammad Mubajje nga punde mute mwina footage yoyo internet onako first otegena kuberako naye nga manyi how sensitive, yes, because usually so as not to disrupt the electoral process, we don't use internet. Yes, mu Luganda gundi omukutu gwetukosa like loading data masimu ne YouTube ne tugenda ku WhatsApp ki eyo nate bigira kukirizibwa kunako lwokulonda lwansonga nti tetwagala watu wena kutataganya byakulonda. Oye Muhammad Mubajje ye mufere akulembeddemu ebintu. Ladies and gentlemen, ono bwagamba nti bagenda kujjako network ekigisaako internet bano basobola okubbaaka olwo tewali kigisaako internet kirala ekyo mukimanyi, it's officially and confirmed. Okujjako internet ne social media platform bano kukozesa system kubbisa kalulu kati akugambye mbobuma tebwetaagisa network yonna bukola automatically. Mukulu Muhammad Mubajje kantole mukisa guno kutegeeza nti gwo mukuba mafia ensi bade temanyi fenna tumanyi computer zibeera ne single network programming ngera computer network programming zonna zisinga obungi zitambulira ku internet. Single network programming zonna computer nga zikolera ku network edge. Kyovula nti ku nsi ezaakulaakulana ne bakwatira ku borda ya Belgium ne bakwatira mu fingerprints oba ne bateekamu passport yo. Ensi za EU zonna zifuna information ekwatako. Wano wentudde bateeka foreign number ne bagiteeka mu system. Buli kitundu kyonna ekyensi mwentudde enamba yasafacinga n'ekifaananyi kyo kisafacinga. Kati gwe ngamba ota musiru gwe ogenda kukosa biometric system nga tezina network zirondesa abantu electoral commission efune data in time mbwa gwe. Nga ne computer mu company ngeri mu kizimbe kimu computer zonna ziba ziri ku network yemu nga za networking ku network. Kati gwe ogamba otya mbutekyetaagisa network. Ne mubavubuka bwe mugenda ne mubasereza government ne muzimba emitombo za muyina amagezi biometric scan infu gwe member parliament kansala aganya okuvayo kwogera ku nsonga zino okujja omwenda nga mukolera mu 7 yensonga lwaki mbagamba nze nasigala ku Kyagulanyi seesiga bannabyabufuzi esaazi ne kansala ndibadde yakomye edda live chairman Osifiria ndibadde yakomye edda live chairman Osifiria ndibadde yakomye edda buli member parliament ndibadde yakuba abage system egenda okubbirwa omwaka ka president nabo yegenda obbabba ne buli omu asirise batono nnyo abakyogerako kati nze mbyogerako ng'eyesimbye okumba ennyamba bo ne bonna basirise. Kati mukulu ono sooka otunuulira omutwe gwe nga bw'afaanana yona yagenda China ono gwe baasindika China bwe bamusindika China oli Guy Aaron Masembe ye n'agaana okugenda okubba obululu bwa Uganda ne bamukwata bamuteeka emikono giyitawumira muwemba. Okitegeera kati kuliko omulala bamuyita Rosemary yayina team kubanga jona bagambye nti national ID abanyarwanda almost abanyarwanda 40% population y'abanyarwanda mu Rwanda ena national identification za Uganda kati wuli bulungi nnyo bwe nakyogedde information nejja. There is a certain lady called Rosemary has a team that has been giving Rwandese national identification, mapping them to EC voters registers, whose data will be used in those biometric verification systems. Imagine Aaron Masembe remains held at Imbuya Barracks, yet he played his part in revolution, but no protests have been pushed to see he gets out of freedom. Kati Rosemary Kisembo eno ye namba ye
wandike nambe tugenda kuba kumbwa Rosemary Kisembo esimu ye eri 0774 nkaga mu 3 7 5 bano ngenda be kubira single handed wandike namba ono yanga yali registering abanyarwanda bonna era bonna bagenda okulona nga bava Rwanda yalina data waabwe bamuyita Rosemary Kisembo Wanira ali ku 0774 nkaga mu 3 7 5 wandike simu nakigudde wandike simu okay wandike simu mukwaya wandike simu muwandike simu eya Rosemary Mary Kisembo Owanira ono ya kunya na data yino abanyarwanda bagenda okulonda gwe nabagambye ko nti 40% of the Tutsi population in Rwanda they have a national identification data wono ya mukunganya ali munira ngate muwandika namba Sharifa Nabuwe balinyo bali yeye namba mujikuwe mpaka kuulira bamuyita Rosemary Mary Kisembo Wanira ono kambadde message we gamba after yesterday you exposed the NIRA system. I'm here to inform you that the lady called Rosemary Kisembo has a team. She's a team leader who has been giving Rwandese national identification, mapping them to EC voters register, whose data will be used in biometric verification system. Imagine Aaron Masembe remains held at Mbia Barracks, yet he played his part in resolution, but no protests have been pushed to see that he gets his freedom. Ndozo kitegedde bulungi nnyo. Kale tugenze ku mulala. ED NIRA, who is behind of the foreigners from Rwanda getting national identification, she used to work at UNRA and URA. She's appointed by Museveni, seconded by Kagina Akabano Group. Owulira kati yono mukyala bamuyita Grace Nanyanzi. No, it can't be. Grace Nanyanzi, no. Nena bamujiwandike. On the head of IT at NIRA. She's a typical Rwandi, but she called herself Nanyanzi. Nabagamba nti abaganda manya bangi kankuwe namba ya Nanyanzi atuletera abanyarwanda mu Uganda. Wulira gwe namba gulo mangu tino budde butono nnyo jala kuba information tugende wano ngerudde okugula watonse kwenzeko data. Hold on, yinza okugana nokusoko kuzaako data lindako kamba we eya Nanyanzi omunyarwanda yeyita Nanyanzi akulira IT lindako. Aha, kati eri esimu ya Nanyanzi oyeyita Nanyanzi omuganda eri 0752 musanvu emirundi 3 094 jiwandike 0752 musanvu emirundi 3 094 yoyo agaba enanga muntu era yakulira data wa NIRA gwa abanyarwanda bonna. Wait a minute, mayinji gudde mulinde katono wano mwende kansulenti na mujiwandi sijala kuita mbwa kuba na information nyingi. Linda ko wano mulinde katono badde nchabawo enamba yo mukyala yeyita omuganda Nanyanzi. Mujiwandika aha webale nnyo Cats Medi webale nnyo ye namba yo mukyala agabe nanga muntu era akola IT yatenga ya seconding wa Kagina yoyo mukazi yabbasereza Uganda. Then tugenze maso. She has a Chigandan name but purely a Rwandan woman. Then tugenze maso. Simon Bagonza INFR manager NIRA. This one is the manager infrastructures at NIRA. He has been responsible for field enrollment for Rwandese from refugee camps. They went as far as to Rwanda to get people enrolled who are getting on biometric tools.
bwembaga mu kuba biometric temwagala kuda katone Simon Bagonza ye manager infrastructure ku NIRA naye munyarwanda yagenda ne Rwanda nabagamba mwasamba ku tutigina bagamba nga database ludawa ngeri Kigali kamba we ya Simon Bagonza mwe namanya kyemumpa aina simu ziri bbiri teyebuzabuzanga afukana aba esooka eri 0775 19 eya MTN nchiddamu aina 0775 19 jiwandikaawo eya Bagonza jiwandikaawo Simon Bagonza 0775 19 njagala okumala gisoma nga mujiwandiise 0775 19 eyo yesooka omuntu yenna wandika enamba gyesisomye oyo abeera munyampi kuno kwebali hamwe bali nnyo oyo Bagonza esooka ey'okubiri eri plus 256 31 21 19 63 80 nerabika ya kyama 2 plus 56 mujiwandike 2 plus 56 31 21 19 638 yeyokubiri eyo Simon Bagonza wa infrastructure atambula nagenda ne Rwanda naleta abanyampi okuyingira mu ggwanga tubagambe ggwanga bali mayinga ligingira mu 250 master plan mukalula maaso eyaba tulina namba nyingi zengendo bawa eno yokubiri plus 256 31 21 19 638 mujiwandike tuve wano eno mujiwandike nga bwe njibawadde plus 256 31 21 19 638 mujiwandike eyo eyo mujimaze kati ono bamuyita Saidi Ba ono yatambula ne Simon mu field okuli kulutinga abanyarwanda bagenda okulonda ono Saidi Ba naye akola monira batambula ne Simon bakugwimani batambula ne Simon Bagonza okuregisteringa abanyarwanda kati ono naye enamba yeyo yino ya Saidi Ba eri musamusanvu mwenda 55 21 wandika eri plus 256 779 55 21 01 enamba ngenda bowa nyingi mu namachi munansa sula ndi mu exposing system tuli mu protestive vote information gyenkwa togenda gisanga wala wonna ono yatambula noli okugenda okuwandiisa bamuyita Saidi Ba wa NIRA eri plus 256 779 55 21 01 jiwandike tuve wano oyo netuvuddewo mugitegedde bulungi njagala kuvaano genda bamuzitegedde bulungi nnyo kati tugenze ku mulala waliwo gwe bayita director of technology at NIRA. He was previously at Bombo Military Barracks in the IT department. The NIRA team above has been working with EC in enrolling Rwandese. Even EC boss Rosemary Kisembo is a kabano. Do you copy that? Kat Rosemary Kisembo umanyi. Kansoke kuono director wa technology ku NIRA bamuita Christopher. Na yo wandike namba yi. Enamba ya Christopher eri 0772 388 425 mubachalireko mwenna. Eri 0772 38 42 45 mbachalireko mwanguwe. 0772 38 42 45 wewa muita Christopher. Omutegedde bulungi nnyo. Oyo ye director technology NIRA. He was previously at Bombo Military Barracks in the IT department. Nga yakulira timu ewandisa abanyarwanda era mu bitundu ebyo. Era yakola ne NIRA, yakola ne timu ya NIRA, era yakola ne EC, yakola ne yainoringa ne Rosemary Kisembo mu EC. Kati Rosemary
Rosemary Kisembo ngenda bo balaga kati mubadde mumbuuza Grace Nanyanzi yaluwa naye bwolaba Grace Nanyanzi ofa bwolaba Grace Nanyanzi ofa kamubawe Grace Nanyanzi ofe nze sina kyabakolera temuseka uyo Grace Nanyanzi kabano lukumu lwenda kyenda mwenda butonyize mwenda yoyo Grace Nanyanzi uyo Grace Nanyanzi kabano super original yoyo Grace Nanyanzi omulaba yoyo Grace Nanyanzi kabano mumule bulungi nnyo maze mukola photocopy amanya ngabo wadde Grace Nanyanzi esimu yenji bawadde buli kimu kibo wadde oye Grace Nanyanzi kabano bebali munira bamajingisa Uganda under Rwanda yoyo Grace Nanyanzi mumutegedde kati muwadde mumbuuza Rosemary Kisembo kamubawe Rosemary Kisembo bonna Banyarwanda uyo Rosemary Kisembo bonna Banyarwanda omulaba yo Rosemary Kisembo kabano super pro max yo Rosemary Kisembo kabano super yo Rosemary Kisembo ali mu isi be musubira ndi bano bagenda tuwo buwanguzi bo tulangirira bano yo Rosemary Kisembo ngera kwongera mu kifana yikirala obizo kutamutegeera omulaba Rosemary Kisembo omulaba uyo kunira era uyo Rosemary Kisembo alina abamaje eri alina oligundi mejo lyo eyesiga ebizigo nga nita amongi babo omulaba Rosemary Kisembo yoyo yeyita Muganda nkyabongere bifana nyinzi ngida boy fana bya Rosemary Kisembo ebimwe munamanya mugendo bitambuza omulaba uyo byonna footage mubawadde bulungi nnyo Sara Magambe omusajja tiyatu wadde footage ololololo uyo katudde wali mu kaboksi kange tudde wali mu kaboksi kange tulabe tudde mu kaboksi kange tulabe gwe soko V1 so kati timu yonanji bawadde yanira eya isi bonna Banyarwanda bebali mu system tubaga nti we are under occupation ne salim byasali musale byakola mu ggulu nga naye yawamba alina basumali bene banne then mozuku yango obudde bukyali ngojeko gogama nti people power our power no kwata kasete no kasonda no gula data bano ogulira omwana ekyemisala bano mwasereza aloji temma ekintu kye bayita kyagulanyi kyalwana ogo mutima gwakulazo osi kyagulanyi oli ono kyagulanyi alikempo za Buganda kati go munago obadde maitulwana lwakalu we are fighting occupation igego mutima gwalina okulwanyisa ekintu kyembadde manye emyaka gyonna buli jomba gamba we are fighting occupation nga temukimanyi kankudiremu amanya gonna nkusomedde gaakabano sibwe kiri nti ye akulira amakomera mu Uganda otamba mita akulira amakomera jagalo manyi wandikana amanya akulira amakomera mu mitabano akulira amakomera bamuyitani byabashaija akulira amakomera bamuyitani byabashaija ayogerera amakomera gonna bamuyitani Franka babayi bayine akulira amakomera si Franka bayine akulira ndira mutegedde
akulira Electoral Commission Simon Babakama sibwe kiri nti ye akulira police Abasi byakagaba akulira director operation Franka Mwesigwa mumpula bulungi nnyo nkulaga nti we are under occupation nga mwebasi ekintu bakifominga dda kyemulwanyisa kyagula ekintu kyammwe temunnakitegeera talwanyisa nti tugenda mu kalulu okituma protestive vote yalwalwana ekintu ekine kyemutamanyi eggwanga abasajja baali balitwala eggwanga lyali ligenze officially nga ligenze tetwayina opposition mu Uganda eggwanga baali balitutte mwe kyemulimo temukimanyi era bw'olaba ng'omuntu ng'avuma lumbuye ku social media banga avuma kya musango muwobutwa kabere comrade musango muwobutwa nga yeyita comrade ng'omusanga avuma nze avuma omuntu yenna wa information ekwata ku NRM oba erumba inaddamu n'akola video ng'alumba lumbuye obanga ayombesa president mmanya nti oyo si waffe ye group y'akabana etwekiiseemu wante tuli mu normal elections we are fighting occupation ekyo mukibasomese mukitegeere. Those people, they camouflaged, they disguise themselves as indigenous Ugandans, but unfortunately they are not. These people, they assemble themselves as the indigenous, they are not. They have their mission. Ndoza mukitegedde. Tulwanyisa occupation. Eri empandiike eya 50 year TUS master plan gye mutategeerako abantu gye basomesera muga giteeka mu mutwe. Gendo oyite ku embasi zonna eziri mu nsi yonna eza Uganda. Ba indigenous wali 1% basigadde bonna Eritrea, ba Filipino, Banyarwanda. Munda Uganda olugino ezossangayo omu ku embasi zonna across the country. Across the globe, sorry. Across the globe. Nga bonna baliyo. Nakubulidde ku ba proxy Museveni baakozesa nenkubule ne Solomon Bossa ali mu International Criminal Court blocking the files of fezo nazo nakyo abantu baatidde wagati wait nga kino tukigobererangako kati oyo Solomon Bossa Museveni yamufunira omulimu ogwo nga yita Musamo Kuteesa nembagamba kyola files of tesobola kutambula ati Museveni bamukwate currently alina abalobisiti asasula millions of kansuka kiwanyanya buli budget gye mukola eya Uganda kuliko 20% sente zivaako nga za balobisiti n'amuzanyira emizannyo gye baproxy nkidda mu budget ya Uganda gye basoma buli mwaka kuliko 20% of Uganda economy ng'ekola kuba lobisiti n'ezo proxy ezimuzanyira emizannyo gye nga sente zitambulira mu currency mu dollars okumuzanyira emizannyo egyo kati Mau buluvanyuma myezi 6 agenda ehege nga ayagala fayiro za Museveni bazijjeyo munansonyi waka video so sasobodde kafuna ankafunye Mau yagenze hege mwamulabe nga ayagala fayiro za Museveni zonna bazijjeyo kano ka video nkyaka baba Mau ne boneesiige tosi eno video ngenda gitereka emyaka gyonna ono si Mau nga agandi Museveni mutemu. It's about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divine and ruler. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who have been raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, then in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet,
Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, nothing has happened. We must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. Eno video nja kugitereka mpaka kuwulira bubi mawolimba ezo sente zebakuwa ojazifiiramu olimba mawo ezo sente zebakuwa mawolimba ojazifiira mu video nchaji nadde manyi nti sigina naginoonyeza nga mpapa mawo sente ojazisanguzanga bikookoma eno video terivaayo bannansi bakimanyi nti mwe mulidinza abantu abali mu kutwala eggwanga lyaffe nga batta abantu kati bwe nkugamba ekigambo proxy kyemwawulidde mu video be bantu abeerawo nga bazannyira Museveni emizannyo ye ng'ali eno kati ng'emulabe Salimu Sale ku ground tabaddeewo ne yabadde yamaze dda okulobinga amagye gava ebbombo gava eruddawa ne gasula omwo n'alobinga abaye ne bagenda ne babba ebintu by'abantu okuloosa nti Nuupu yakikoze n'asindika abayaayi bakuba abantu emiggo n'asindika poliisi ekole buli fujjo oyo kati ye tosobola mulaba waawo yabeere n'akozesa abantu abo ye ng'omutasobola kusafeesinga yabeere eno kubanga ssente azirina kati ekisinga okwennyamiza bulijjo temwebuuza kibuuzo kino Museveni talwanangako olutalo mu Uganda nga ye yalwanyisa Baganda be baalwana olutalo lw'86 ne baluggusa tagendangako mu open battle yonna tagigendangamu yakozesa Baganda be baalwana olutalo mpaka olwaleero mu kujja mbuyinza yajja n'amaanyi okugamba nti aleeta democracy yakozesa mundu okuleeta democracy era mwe temwebuuza lwaki ate akozesa mundu okubeezaawo democracy gwagamba gwaleeta ng'ate talina democracy bulijjo mwebuuza lwaki omusajja ekonomi agimalira mu ggula byakulwanyisa kubanga akimanyi okumujja mulina kukozesa byuma mulina kukozesa mundu kati y'okubeerawo alina kusigala ng'agula mondo kyembale temumanyi bulijjo ekyo ye bwe yali ajja mbw'aleeta democracy yakozesa mundu n'akimanya nti omukumira mu buyinza alina kukozesa mundu era ye ekimuli mu birowoozo bye obutawaayo buyinza ssaawa zino akimanyi nti alina kubeera mu buyinza na mundu okujja ngo emundu yemugjeewo kyovula nti akipinga ona purchasinga weapons of mass destruction kuba kyekiri omukumira mu buyinza so si demokrasiya lwaki si demokrasiya Electoral Commission egambe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alina kubeera ggulu mpaka okuva ku saa 12 ez'okumakya mpaka saa 12 ez'akawungeezi n'omubulokinga n'otuuka n'omukuba emiggo ng'okimanyi nti waalyawo singa afa ensi ogenda ginnyonnyola ki gwagamba nti waleeta democracy gwagamba nti waleeta democracy ne bwe tugenda mu kooti ng'osse Kyagulanyi tolina w'osobola gwoza bajja kuyita byabaka mugedi Kyagulanyi abadde alina kubeera nti ggulu okuva ku saa 12 ez'okumakya mpaka 12 ez'akawungeezi nti ye lwaki baamuganya okugenda okuba kampeyini lwaki baamusse nga yeemagaza mwena bajja basiba Salimu Sale buli obwaka njala bukuweereza twalabako abasajja bamusooliini bahitira twalabako ab'amaanyi bangi nnyo abalina ssente ngera balina obuyinza naye era omaliriza olina okuvaawo tolina garanti ku bulamu bwo Yesu ogenda kutta you are willing to assassinate to cleanse
other tribes in Uganda, but you will not live for long. You will go. But what legacy are you leaving behind? I'm here to inform the entire public of Uganda, my fellow comrades in Uganda and outside the country. The most dangerous person in Uganda is General Sari Musare. The next in Chu is his elder brother Museveni. Third is Janet, and the rest follows. The most dangerous man in Uganda is General Sari Musare. Ask yourself, why the international community sanctioned him after the war of 1986? Bulijjo temwebuuza lwaki Sari Musare bamutirawo sanction nga bakava mu nsiko. Temukyebuuzangako. Temwebuuza lwaki ye bamutera nga yakava mu nsiko bwati bwe paba. Ensi zonna zimugamba gwe oliko envumbo. Kubanga ye muntu yasinga obutemu mu nsiko. Nakati essaawa zino bw'omulaba yambadde engoye atambu oyo mutemu yasinga obutemu. Muno mwayogerera empola is a soft spoken person mbwali friend is the most dangerous man in Uganda. Gomutasobola kulaba. Olutho abamuli akose tebamulaba ng'obulungi kuba tebamanyi history. Nga omanyi nti akana akulya kamenvu kajja kesanga teka kumanyi. Fa basomye history n'abamanyi ye muntu asinga obubi mu Uganda ne kuddako mukulu we Museveni. Janet n'agoberera Muhoozi n'addako n'abalala. Omweyogereza empola n'aseka mbu yali friend mwogera wano ne mmala okwogera nga musanyufu nnyo n'alagira nti maliza wuyo huwa wuyo. Era kodi ze zisinga obungi azikola mu Luswayiri maliza wuyo wuyo. Kubanga ina timu ze so mbategeeza mu temwebuuza nga lwaki nti ye okuva mu 86 bamutirako embago. Naye ayina abaana alina buli kimu neta basofokasinga nti bwe singa ekintu kyona ne katudda luddawa. By the way, I'm here to predict muyinza mundu za butabayamba. Emundu za muzinzo butabayamba lwaki. Embera Kyagulanyi abalaze olwaleero nti afuuse omujulizi nti yo omutte essaazi no mumutte ebiddako osanga bisobola okununula eggwanga. Temunnakirowoozaako sala otudde eggulu oba olinamu nkekeera naye otudde tomanyi nti lwaki omusajja ye agambye nti oba munzita asobola okufuuka omujulizi. Eggwanga ne mutaddamu okulabika ku planet Africa mwenna Abanyarwanda. Kyagulanyi kyali mu kukola ayagala mumutte yafuuka omujulizi. Uganda enonulwe nange kye nabagamba ku lwa Uganda nja kuyiwa omubiri. Ye kyabagamba nti katoba munzite bwe bange eggwanga ligenda kukyuka nga nfudde mu kikole. Mumuga you can control. Naye ye kati Kyagulanyi embeera gyayingiddemu Katonda agimutaddemu bajjajja bagimutaddemu n'emizimu kati genda wofa gwofuuka omujulizi. Naye nga si kye twandiyagadde lwaki. One, bw'oba onoonya omuntu ayagala eggwanga lye Kyagulanyi yasooka buli kimu yakirina nga tekimwetaagisa kujja kugino muzannyo. N'atambula ensi yonna ku ssente ze naye nga buli kyalabayo kimuluma okuba nti ekisobola kukolebwa mu Uganda. Nga n'abaana bangi nnyo abatasobola kituukiriza mu bulamu nga naye ebizibu byonna bivudde ku gavumenti. Nga tasobola bikola nga tali mu ofiisi nnene byeyandiyagadde okukola okutuukiriza buli mwana abeere n'ekirooto mu Uganda. Kyekyamuleeta mu kifo ekyo. Yandibadde abeerayo naye yatunulira abaana be yakula nabo nga tebasobodde kimekinga mu bulamu naye nga abalina okikola ekito ky'abaana okubeera successful ye gavumenti. Gavumenti be bantu abalondebwa okubeera mu bifo ebyo. N'asalawo ateekebwa obulamu bwe ajja akituukiriza akiteekewo. N'osanga omusajja omukulu
nga yogera emboozi ti Museveni forever nombuuza Museveni forever yajja naki Museveni talina wadde kijiko ekiwa eddagala omwana eri ekifuba ettaka eriwa omwana eddagala ly'ekifuba Salimu Sale talina wadde akajiiko kana ak'omunnya akatono mu Uganda bonna abimu omusanvu tekuli muntu yalina kintu kyonna bakubye Museveni wali apangisa ennyumba ye oba ekintu kyonna kyali alina mu Uganda ne Salimu Salaziwero ne Janet akikubulira n'abana bakikubulira tebakirina but it's on record Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kimu akiina ne history enamulina history ya Museveni namubulidde aliddawo gobadde okimanyi nti mu Kaguta lwe yafa Museveni n'ettaka lya Kaguta yalibba n'alitunda n'aliguza muwala we oluvannyuma batandika omujerega oluvannyuma ettaka ddamu n'alipacesinga n'aligula liddiza ate famire ya Kaguta ng'alitunda ettaka lya Kaguta ero lyaŋŋambi Museveni muzanyisa Museveni munaku mu mutima wadde agagga wadde Museveni, you're watching me and your family oli yaŋŋambi Museveni agenda kutunda eggwanga lyonna bw'atavaako kubanga yali president nakata kyali president wabula yatunda n'ettaka lyaki that means he can sell that country yensonga lwaki ensi yonna agitunza agimazeewo bagigabanye kubanga munaku mutima omuntu waba mugagga mu mutima tasobola kukola bikolobero Museveni byakola mu Uganda tasobola kwavuwaza bannayuganda mu njavuwaze tasobola tekiriyo wano tulugunya bano bagamba nti I'm the power, I'm the country. If I don't agree, nobody can agree. Bonna bakopi mitima Salimu Sala ine bintu byabbo okuva mu kinana mukaaga nga ne mutakyama nti ye nannyini byo amayumba mu Kampala mukono wa Kisoko nga takyamanyi nti gage amataka galina across the country n'agamu takyagamanyi nti agalina nekimutwala mu ggulu naye awambira ettaka lyayo bonna bagagga bavunde naye bakyalwanira n'emitwalo 10 lwaki Museveni alina billions of money in dollars neginete naye lwaki ate bajje ne banoonyereza omuntu eyakoze business emitwalo 5 mujjeko omusolo muyitirivu lwaki omuntu atandise wakosonga bamulemesa business lwaki omuntu adedde obulentozi bamulemesa business lwaki omwana agenda ku bamulemesa ku kisaawe nga badde afunye visa lwaki ate alebulamu mujjako omusolo nga yadduka mu nsi ekibambulira lwaki abalina amasolo ba indigenous mwabalesa business y'okusomesa ne mussaawo agammwe n'osanga embuzi ey'ebitanga nakabege ezimu zina n'ebirevu nga tasobola kubuuza lwaki ku Uganda embeera gyebadde myaka 4 tetulinaawo specialized hospital for 40 years nga tetulinawo specialized hospital tetulinawo ba specialist mu ndwadde ezimu babayita n'abaprofesa kuba babibuuza kubwebuuza gwe tolina yali Dr. Kingi Museveni n'akolukolero n'amutta gwe notebuuza MP bw'alwala agenda Nairobi, India, Turkey, China, America. Mu Uganda ebibateeka ebitu eggwanga lisaana olivaawo. Government official agenda bamujjanjabira million 3 eza dola. Basajja balayaga spending million 2 eza euro ku maama we. Nkubuuza gwe mwana Uganda singa kinaatuuka ku ggwe ogenda kubeerawa. Strike machine agambye nti omwego gonna ogukolebwa ekawempe ogw'obuveera n'obucupa tebakyagutunda mu Kampala baagutwala mu North abaana balimu okunywa bavaako. Nze sikyewuunyiza strike machine bw'akyogedde sikyewuunyiza lwaki tukuze n'abaana abo nga tubamanya abaana bali committed mu kuyingira police amagye obusawo bali committed mu kulima n'okulunda nga tebali mu bintu byonna bya kiyaayi naye bwe ndabye engeri gye babasetingiddemu community ennaku zino ne babasindika olukuluutinga okukwata emigo eyo si yebadde culture y'abantu ba Northern tebaddeemu. Tuli wano mu comment section
ebintu by'ekiyaye byonna bibadde mu Buganda wano tebadde mambo tebadde ebintu bya kiyaye if I'm not mistaken bwezijukira obulungi bwenvuga obwongo bwange tebaddeyo nga n'abaana abadde abayenga banoza n'abakulidde mu Kampala babazalidde mu Kampala ne mu mambo katebadde ebintu ne kati strike machine agati omweyingo n'okukolebwa ekawempo ogw'okusirwaza gonna mu Northern Uganda abaana bavuddeko lwaki bavaako kubanga bali mu under occupation basiimule ba indigenous baleeta abaabwe but Northern they were very clever nga tosobola musanga bintu byene bitali developmental bw'abale medora kiri agenda mu prison bw'abale medora kiri agenda mu magye bw'abale medora kiri agenda mu police oba agenda nadda emirimu gy'okulima oba okukola ekintu kyonna nga tageze mu kintu kyabwe gyali wabula kyendabye olwaliro ntidde n'amaziga gambe nga no wait a minute kati strike machine bw'akyoge ne ngamba basajja baba bayingira mu dda baabononde life nga ne tribe yali esabiriza mu Kampala abaana abasinga obungi bavanga Karamoja kuba Karamoja Museveni yajewererawo nga yakatandika n'ajewerera abaana bamula ku street abalala badduka lutalo lwa Koni ne bajja mu Kampala naye nga abaana abasinga obungi ba street kids bali baana ba mu Central One era Dr. Kefa Sempanji yakumakumanga abaana abo yasooka yebbemu ku basajja basooka okukola NGO ezikunganya abaana ba street Dr. Kefa Sempanji abasinga obungi temumanyi nenga abaana abo ekyaba abafuuka ba street kid nga bava mu Northern bava wa Koni bali abakola moja bava ku Museveni era kisiti zile mukazi we babajjeka amataka bajjeko buli kimbu bafuula baavu babaleeta basabere ku street kuba kyonna kyali state wa Museveni nga abaana bana bali mu Buganda bali be waguli nga tebagala bawa mateeka simanyi step mother antawanya simanyi step father antawanya simanyi nze banfuga nyo njagala genda kufuka independent badduka bane gomanya bane bononeka nibagenda ku street omusajja yasoko bakuma ku Dr. Kefa Sempanji mumuganze ndiye bajita batya encyclopedia muganda omusajja ono buli kintu kyonna akina ko information muganda wange nkulidde mu Kampala banzalidde mu Kampala buli kimu nkimanyi kisinga obungi katemana kitongo kyasoka kukwasaganya bana bakunguddu yali Dr. Kefa Sempanji amanyi wandiika ano nti omumanyi Dr. Usimayo bakyaliyo yali musajja ng'ava bitundu bye gibamuzala mukono Kyaggweyo Kayunga if I'm not mistaken bali muzala mukono is it mukono Kayunga Kyaggwawo wow bwe yali asibuka mwasibuka yakiikirira kona ko mu parliament yes mukono enengala byange nenda information eno we mukonawe mu Kyaggwawo mukonawe Dr. Kefa Sempanji bali bamuzaala nenga bagitanga African Foundation NGO bagitanga African Foundation baserabidde African Foundation ya Dr. Kefa Sempanji akyajijjukira wandi kuba kyenjogedde kyekyo Nes African Foundation nanyonga meya agimanyi bulungi nnyo katoza mulaba kino kye bayita omutwe setisse mwerere kino kye bayita omutwe setisse mwerere nti ebintu by'omukinana byonna nkyabijjukira mu 912 then ngoleta ba YouTube bano bamanyifu kubanga tebasobola kwogera ku nsonga za ggwanga mu ba following muri bintu bya kisimbusa kwogera ku national matters no mara data utamusobola kwogera ku nsonga za ggwanga muri mu kusiba basiruwaza simanyi ono yayombe n'oli oli evimoli police munonya simanyi ono kiki ezo ebintu byonna biri programmed mu system babisasuliye. Yes, yali MP1 Ntengero South. So, byebyo mukabaganda bange video wedde mukaba nkomero tujja sinkano na corona. Nze ngenze. Councilment President kamaro kubuza ko wano kuba comrade ndabe. Oba President bali safe linda kwa no maro kulaba.
ndakwana malo okulaba nga sinagira owaayi muli safe mwenda ne president okay kale mutambule bulungi kale alright president bali safe batambula bulungi kudda Kampala ebisigala tujja kubatuma mutalinga nga pakole banatuuka kulwa Katonda n'ensi yange mwebale kulaba video eno mukaba 13 mpeera video wedde mweraba